Katutebereza oni mukunaabo kama omukyala akutegekera olugoye bwe sikaati yako kiragidde ennaku zino ndowooza okwambala kwakyukamuko. Munnange King Saha avuddeyo ko n'akwogerako kaawo okwambala munnange ate sikaati artist omusajja n'oyambala sikaati munnange n'ogenda ku stage munnange ate okuperforminga. Kakati no King Saha munnange byabadde ayogerako kaawo. By the way waliwo ko n'akatambi akabadde ka trading wali ng'atabukidde munnange okwogera munnange wali olulimi munnange ate olunyankole esaidi eyo ngambye bannange King Saha lulimi ki lwatasobola kwogera. Byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo kosaate ne Zaila Baby naye abadde alina byagamba munnange, abadde alina byakakasa kosaate ne Coco Master Shine ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo. Bampita Jaminati sinziza ku Jaminati Yogi naye nno akatambi kano nno kabadde kali mu kutredinga wali King Saha nga ali mu kwogera nti no lwaki mwambala sikaati munnange oba abadde agamba ani naye nno kabadde ka trading wali ku mukutu ogwa TikTok kabadde kakutte omubabiro era nga bw'owulira batandise nosi awo oyo kyabokya katutebereza oni mukunaabo kama omukyala akutegekera olugoye bwe sikaati yako kiragidde so mu mbeera eyo ekyo si kyakabi bachali bange temukyenyumirizaamu si kyakabi ezo mutunzi yababba yalina katta wakati wano ati gawunefuna naye nga webityo munnange ate webitambudde nga bw'olabye kakati no ye abadde agamba nti nno yandibadde artist atunga ne makkati awo n'agattawo wabula mwana munisi munnange ate King Saha ataggwayo naye nga bibadde bitredinga nnyo by the way okwetoolola gwe olaba otya olaba otya King Saha ekyo kyayogedde muganda wange. Tomanya munnange buli muntu alina munnange kyayagala esaidi eyo naye nga byebyo munnange ate ebibadde bitredinga esaidi eyo. Kakati era ku saidi yemu munnange wali King Saha ng'ali mu going mukaawo crazy munnange n'omumanya omweshongoza omulavu abadde ali mugoyinga mukaawo crazy munnange n'abamu ku bafans be kosaate ne ba artist ababaddewo mu katambi awo nga boogezako kalaba era nga bwentyo bwe mukyekinzeko munnange ate esaidi eyo. Kakati nno wali Zaila Baby no actually business ezimu kosa n'amakampuni agamu gatera omukozesa munnange okulanga ebintu byabwe. Kakati nno ku mulundi guno abadde alina munnange service awo gy'abadde alanga awo ku mukutu ogwa TikTok era nga boogezako okulaba akatambi ako kabadde ka tradinga. Hi guys, everybody, my name is Zaira and I'm here to inform you something new and exciting. There's an app called 256 Viral. Ujija mu Play Store, notekayo video zone zigenda viral. It's for fun, but actually fun while earning a lot of money. Social media nowadays abantu funira mu sente. So, app jijeyo, kola videos zipostinge, as long as you study, you've downloaded the app, money is coming your way. Don't forget 256 Viral. It's a Ugandan made. Yep. Just have fun while earning money. That's all. Get your app, sign in, put your password, whatever the case may be, and make your username to following it, to adding it up. That's all. Then you have fun, gain followers, and also earn money. 256 Viral. I love you guys. I can't wait to see you there because I am already there. Bye. Ye mwana muwala munnange ate Zaila Baby era nga bwentyo bwe mukyekinzeko. By the way ali omu ku bawala munnange ate abakyasinza okutredinga ku mukutu ogwa TikTok esaidi eyo ateekayo video negetinga viral munnange musawa nga zizo esaidi eyo era nga akatambi ako nako kakutte omubabiro munnange ate esaidi eyo ku Zaila Baby. Kakati nga ate wali Coco Master Shine naye mukyekinzeko muwala wa Monti abaddeko ko n'ekifo mu supermarket gy'abadde era nga boogezako okulaba akatambi ako ng'ali mu going crazy nga boogezako kalabaawo.
akatambi ako munna ng'ate akakoko Must Shine era nga nako kabadde kakutte mu babiro munna ng'ate ku mukutu ogwa TikTok. Mwendi bwe nkoze kakasa nti no video ogimpeera like kw'ossa ne kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala.